Chalo gwaita Spice Dana week esobodo kubatenga tumalirizaako eri yasobodo kubatenga maliriza yasobodo kubatenga yafulumya eji bagita EP kati no Spice Dana abantu basobola kubatenga tebabitegera bulungi nnyo kwe kubatenga yakomyewo olunaku olwajjo yabadde ayina press conference yabadde ali ku studio gye bayita 32 records awe makindi yabadde nga waliwo deal gyasobola okubatenga afuna endorsement deal eyabannaffe bayita Buganda kombucha era ng'omukyala olagira kubatenga agidukanya emyezi 6 nga batambulizaako ekyokunywa kyabwe ekyo kati omukyala Spice Diana bambuza ku bingi nnyo ebitambula ku EP ye bangi beebuuza EP kyeki bayimbi bangi nnyo bagamba nfulumiza EP tamanyi EP nenga mu music oba ng'oli muyimbi olina okumanya ekyo kye bayita EP waliwo gye bayita LP waliwo gye bayita album ne mixtape kati EP omukyala ono Spice Diana afulumiza gye bayita EP ebeera wakati w'ennyimba 2 n'ennyimba nga 6 oyinza okufulumya wakati weezo yebeera EP ebeera short album kubeerako ennyimba entonotono bw'oba tosobola kukola album okola gye bayita EP era abasinga bayimbi gye basinga okubaate nga bakola wadde ng'omuyimbi abamu bakyogera boogezi nga tebakitegeera kati waliwo gye bayita LP enebeera long album oba ebeera long play ebeera nene nnyo esinga ne ku album ebeerako ennyimba nnyingi nnyo eyo no gye bayita LP kati no waliwo gye bayita album yo ndowooza gye basinga okubaate nga abasinga gye bamanya ennyo erina okuba nga standard time yayo erina okuba eddakiika 45 okuggweramu erina okuba ate ng'ennyimba ezo bwe zirina okuggwera ate gye bayita mixtape okusinziira ku basajja abamerica bo nga basobola okuba ate nga bakireeta mixtape kubaako ennyimba ez'enjawulo ziiza okuba zizoba nga si zizo nosobola okuba ate nga ozigattagatta naye nga mixtape mu kutandikira ddala eno mixtape baali bazikola nga bazigaba just bazigaba bugabi tugeze omuyimbi ayagala kuba ate nga abantu bamutegeera akola ka mixtape ke nasobola okuba ate nga agaba busidi obwo nga kuliko mixtape z'ennyimba ze asobola okuba ate nga atandika kuba zasobola okuba ate nga akola byebimu ku ebyo nno byolina okuba ate nga omanyako kati omukyalo ono yazza okuba ate nga atubuulira EP Stargirl EP yabadde etya ono nno yasobola okuba ateyogedde bingi nnyo ku mboozi zonna nga zasobola okuba ate nga zitambula Spice Diana nga anyumya ku gye bayita EP ye nga bwe yatambudde bagenda kitegera mpolampola naffe ebimu tugwamu bibiwe nga bw'omanyi nti nno ensi ekula digitalize is just Uganda is growing egwa mu bintu ebimu kuba naffe twagala okukulaakulana era twagala okubeera ng'ensi ezo ezatusookawo era bwe tulabirako most of the time twakatandika kumanya amaanyi agali ku social media na kimu so EP is like album kati omuntu amanyi ekigambo album kitegeeza kyolina omanya tekigwa wala nnyo ne EP lwakuba nti EP teziba nnyimba nnyingi esobola obeera ennyimba ebiri zisobola ennyimba 4 zange ziri nnyimba 6 naye ng'ozita omulundi era osobola ozitunda ku mikutu egy'enjawulo abantu kubagula music nga Spotify, iTunes yensonga egyabadde annyonnyolako Spice Diana ng'agamba EP oba gye bayita extended play yasobodde okuba ate ng'afulumya ennyimba ze era nga EP eno okugifulumya obeera oyinza okuba tosobola kufulumya album ofulumyawo short eyinza okubeera nga nyimpimpi okutwaliriza abawagizi bompolampola wofulumiza album oba gye bayita LP ebeerako ennyimba 20 n'okweyongerayo kati eno gyafulumiza gye bayita extended play byebadde asobodde okuba ate ng'ayogerako wano no bamubuuza ku nsonga za Gravity omutujju ndowooza Gravity omutujju yavaayo ku EP eno nga bagyogerako omukyala gwe bayita Shiba yajjayo n'agamba nti manager w'omwana muwala ono embeera zewulira kale ekyo nayogedde ku mutima gwange nganze byempiseemu nganze ne bakyali awo omanyi kyaliiwo naye nga si kyaliiwo mu butuufu nze nayogedde nze bulooja wambwa era sikimenyaawo byamaani ye Gravity omutujju kati ku nsonga ezo ye Spice Diana yagambye nti waliwo abantu Spice yabizeemu bw'ati omulimu gwaffe gw'abantu biri ebiseera ebisinga abantu tebaagala birungi nkirabye nnyo omuntu yenna alina mu industry okula naye okula everyday eriyo atamanyi kati najja kumanya enkya oba wiiki ejja oba omwezi ogujja ofuna obuzibu kyangu okumanya akubeererawo n'atakubeereddeewo obulamu bw'abantu sobola butegekera buli kimu kikwasa mukama nekyendaba ng'ekizibu mukama akimpisaamu
buli kimu okiwa chance, buli muntu mu chance ye. So I think I'm that kind of person. Then n'ekintu ekirala nti omulimu gwaffe gw'abantu sigamba olina kyotunda mbu oba olina kyokuna bantu like bajja kugula nti oba kirungi bagule bagende kiggwe. Biseera ebisinga enkolaganayo eneeyisaayo n'engeri gy'okwataganamu n'abakugula ko bye bakugula kuba kati ffe omulimu gwaffe service tokira bantu ya Spice Diana. Gravity omutujju yabadde mukambwavu nnyo ng'ayogera ku management ya Spice yagamba nti yankwe nnyo anyonyola mujja bategeera mujja tegeera abantu abeerawo nga yagala kukozesa bukozesa nga gwe mulimu gwe kubaako kukozesa abantu nga yekyasobola kukola kintu nga gwafunamu amaking sure yafunamu talina kyayinza kukola kulona nga kankikole blood wange ono afunemu ye afuna wa otegeera kale mwana si balungi man ye Gravity omutujju n'alabyeeko n'omukulu gwe bayita Ziza Bafana naye yavuddeyo n'agamba nti omukulu gwe bayita Roger abajjukira obulungi nga tanafuna Spice Diana yali amanejinga omukulu gwe bayita Roger kati ne Bafana naye yeekwasa nti okusirana kwe n'ennyimba y'okuba ate ng'atambula bw'atyo agamba birimu omukulu gwe bayita Roger. Gravity wuno abitugamba kwefuula muntu mulamu nga toli muntu mulamu ate nze nkimanyi kutegeera nze abantu banyo bampita wambwa naye ekirungi nnyo ne bakiŋŋamba mu Gravity oli wambwa mu kifo ky'okubeerawo ne weekweka oli wambwa weefuula omuntu mulamu nze ndi straight up kati Roger wambwa ekyansanyusizza mu mulimu bambi ate basirise nga basirikidde ebbanga tegeera nga abakoze ebintu bingi otegeera mulimu balwanisiza music waabwe butazanya ku mativi otegeera nga ali awo ayagala omuntu agwe otegeera nga buli kalungi omuntu kaafuna kamunyiiza nga tali ate ku bayimbi bokka n'omuntu omulala kabe bannamawulire kaabaani nga ye talina ludda otegeera talina mbono kyaliwayimu ndowooza kyaliwe Spice Diana yekka. Gravity omutujju akyagamba nti manager Roger musajja mubi. Kwanza okumanya Spice namumanyira ku Roger nali mumanyi yes bw'abadde mu industry naye okubeera close naye amazima ga Katonda mumanyidde ku Roger era Roger yantukira nga jangu mu video ya muwala wange jangu okole kino tukole kino twesitule naye nga ate bwampitamu akanaana bwagamba eno bwate agala bansibe ate bwagamba ndi munaku nnyo musabiriza ate yagamba jangu nkuweeyo otegeera ate kaza nayogedde ate nageze okola n'abala bavuddeyo buli omu najja nanga waayi yankola kino fayiro yange yiino yakola bwati kalwano efayiro ezivudde simanyi eddegeya bombo zituuse fayiro zituuse leero omuntu ng'akoze abantu bangi ebibi so kati Mr. Roger bw'otalekerawo n'olongosa omutima gw'omuganda ensi eno yeetooloola saa zino oyinza okuba oli w'amaanyi Roger enkya tojja ba w'amaanyi nga ffe boolaze omutima ogwo bw'oyagadde oswaza bw'oyagadde basibe bw'oyagadde byetoole bwebiri naye bikuddire ebijja kusanga Gravity yakolima bino Gravity tebibadde birungi wulira nzosho yange oba weeri oba teriiwo nze ekyogedde so n'ojijjayo nesalawo mbeere ku Roger ebbanga lyonna so n'ejijjayo kolaganye nabo aba babeereddewo bo kirungi kikyabaddiza oba yalowooza kati mbu yamalayo nnyo Spice yamukkiriza ogende wa gundi ku mukolo gwa rape teyamukkiriza Spice bamayinza okuba yali ayagala n'okubiza ekintu kyali wakubeereddewo n'akuyirawo omubiri wuno eno wuno lonchi wuno buli koyagala oyisaawo ng'agamba owaayo tudduke tukole bakolagana naye fayiro y'eddegeya mugirinde Roger waliwo fayiro yavudde eddegeya bombo fayiro zijje fayiro ezinnya sagala zibikula naye ojja kumpaliriza obikula fayiro ezo fayiro z'eddegeya kituufu naye nze ndowooza okwegatta kuyamba nnyo bintu bingi ebirungi ebiva mu kwegatta era ze simanyi nti waliyo ekirungi ekiva mu kuwalana oba mu butakwatagana sikirabangayo okuleka okwetoolako naye mukwatagana mwegattako so kyekituuze kyenjagala ebiseera ebisinga ate kyenzikiririzaamu ne management yange era naye ekikiririzaamu so event eyo engeri yali teyali yaba fans like nti overall buli omu since it was just a launch twayita bannamawulire okusobola otuyambako okupushinga EP eno ogituusa ku bafans baffe kubanga mmwe bantu abatuli wakati bafans naffe so twayita mmwe n'abayimbi bannaffe bayimbi bannange okubeerawo banjulira ekintu kino kubanga buli muyimbi eyaliwo abamu bakikozeeko before nanditaze okubayigira